Mwami Bugiingo njagala okuva n'olwaleero otegeere kantandikire mu kuwabula kaddi z'abakazi ze bazannya. Omukazi bw'omuwasa n'omuseewa kakasitaazaala wali eri mu kusooka lave ba wakati wo naye kasitaazaala lave agijja ku ggwe n'agizza ku baana saabaana abasobola obbakola putinga n'ababuulira byonna kye baagadde ate n'abaana babirivingira nnyo mu bamaama baabwe. Kati gwe ensobi gy'okola ng'omusajja awo ensobi y'omusajja wejjira ensobi gy'okola ng'omusajja kwe kulowooza nti engeri gy'otafiiringa nti you are loved k'oputinga ofuneyo ekikyalo ekirala kiwaaka wife. Tutunulamuko biki Susan Makula byagasse ku musumba Bugiingo okujjako kumugulira amasuuti omulabisa obulungi n'okugejjagejja mukko okugejjera ddala olubuto baleeta full figure n'abongerako omwana omulala katawo yali pasa yagamba wali tulina omwana ku salt nga nninda erinnya ly'omwana eno okulira gwe bayita omwana yaliwo okubwetwaze bwa Uganda ye yawa Queen ekimuli abatamugasa. Era Sserwadda yazimba nnyo Bugiingo. Era Bugiingo senga abadde simu lyaz'amaanyi buli mwezi yali badde atwala ewa Sserwadda miliyoni nga 3 oba amuwa tasobola muwa. Bugiingo tasiima ate tajjukira. Era nze kyova olaba nti Teddy muka Bugiingo lwakuba essimu ye yambula zine njaga mukwanako nkubuulira amazima lwakuba wali omwagaza mukyala mukomi wa bizibu tatubangayo kantu nakamu era nze ne kakati nkyamuyigga ononya mami ne kakati nkyamuyigga akyegedde kubira engalo Yesu engalo ez'amaanyi wulidde ne kakati nkyamuyigga era nze ekirooto kyange kyakuwangula mukyala Bugiingo. Haleluya. Wulidde kubanga nze Isima Lubega. However, tetusobola kusinziira ku ekyo okugamba nti atiisi tukole judgment esembayo naddala ku musaayi oba abaana. Omuntu yenna ng'akeera ku makya n'azaala abaana be basobola ofuna obutakkaanya ne bw'akeera ku makya nakkiriza ensobi ze aba ateekeddwa okuba ng'akola ki aweebwayo omukisa omulala lwakubeera pasita we yakikoledde si we watuufu. Kati mukaaku ebyonna ssente bazibawa era bannanga abantu beebaze nnyo Bobi Wine baagala nnyo Bobi Wine. Ezo zonna bazibawa kuba Bobi Wine kunafuya Bobi Wine kujjawo Nuupu. N'okumukwata n'abasooka ne bamusiba yali ayekera gavumenti ya Buganda ali ku bisonyiyo. Museveni yamusibako. Wulidde ali ku bisonyiwo. Ate mukaaku alina okwegendereza mwami Museveni. Gavumenti ne mwabali ku bisonyiwo etuuka ekiseera n'ebeeriira n'ebawuuta. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yellowwood Travel and Tours Limited febulina okwesiga okukolera ku nsonga za tiketi ne visa ez'enjawulo ez'ensi yonna gy'oyagala ate nga tokolagana n'ennyonyi zonna. Oyagala hotelo w'otuukira oba okulambula ku Dubai jangu ku ofisi zaffe ku Loom Street California Plaza Level 3 Office number 8 tukubire oba tufune ku WhatsApp. E Dubai tuli ku Jamal Building 8A Street Knife Deira okumpi ne Mount Royal Hotel. Ofisi zaffe zatongozebwa International Air Transport Association IATA. Website eri www.yellowwoodtravel.com.
kale kino kiba kitundu kyakubiri ekya pano ebeera extension okwongera obutasobola bijjabulajjabula bugifuula mpanvu tujja kukola nga extension naye wekyetaagisizza nonti buli lunaku so wookirabidde we tutunulamu nga tulaba kati olaba Saturday Friday yabadde y'amaanyi nnyo ng'erimu ebintu bingi nnyo ebintu twabinyize ngendo tumaliriza omuzanga muhozi tetumwogedde nako so tugenda omaliriza nga tulina obbinyigamukko so tukyaliwo nga bwe twali luli ate okubanga tutanya kalo kagenda bba kampimpimu naye at least tubitunuulire bannange wiiki eno musumba wiiki eri eya Independence Night eri mu activations za Independence Day because yaliyo nga nnya mu wiiki ya Shiba impandikira Shiba okugundi ya Sunday mugundi ya Shiba eyo kwe kwali Independence Night n'avaayo na opening up n'agamba nti ekyamazima omutima gw'abaana gunnuma n'ekiruma okubanga abaana sisobola bakola ki of course buli omu alina mixed feelings walekawo abaana abakiwa bikoze bitya netumaliza nga tuli awo ngenda kutandikira wagundi wa Nyanzi ate naye musumba Apostle Nyanzi Apostle Nabbi tokipika nnyo saayogedde ebyabaddewo ojja kiyo zinabbi omukazi alina obugere njiwetebwete tunulemu omanyi kati yalowooza buli we tudda wano tuba ku Sande bana okubeera Nabbi si kibi kakati omukulu namulabye nga awoloma kube kukaaba oloma sekigazi okuwoloma kweki oba ofiiriddwa bwe bateba kuvuvubye ku byago kubanga bakukyayi awo tebaya mwannemeseza kale okwogera genda maaso leero lwa Saturday yes lwaba 7 side sibalokole yes Seimonde kanjogere genda maaso kakati omukulu yawolomye olw'ensonga y'abaana naye saidi bbiri ne mutunuulira bwenti nenga naye olw'obona omusajja ebintu byali okukola kati teyabiraba nti bigenda kujja manyifu abasajja bwe tubeera mu family tubeera ba visionary omusajja oba olabira wala naye bw'otandika okusalawo okulaba ng'omukazi ng'olabira awo kumpi ate omukazi n'asalawo n'abeera mugezi nnyo n'alabira wala ate kitegeeza nti gwoba musajja sajja toba musajja. Mwami Bugingo njagala okuva n'olwaleero otegeere kantandikire mu kuwabula kaddi z'abakazi ze bazannya. Omukazi bw'omuwasa n'omuseewo akakasitaazaala wali eri mu kusooka lava eba wakati wo naye kasitaazaala lava agijja ku ggwe n'agizza ku baana saabaana aba asobola obbakola putinga n'ababuulira byonna kye baagadde ate n'abaana babirivingira nnyo mu bamaama baabwe. Kati gwe ensobi gy'okola ng'omusajja awo ensobi y'omusajja wejjira ensobi gy'okola ng'omusajja kwe kulowooza nti engeri gy'otafiiringa nti you are loved koputinga ofuneyo ekikyalo ekirala kiwaaka wife awo ensobi abasajja abasinga we tukolera nti waaka wife ye mukazi gw'ofunanga wa ku mulimu. Abasajja seimu buli musajja ng'ogyeko nze Nabbi buli musajja abeera omukazi ow'ebbina okitegeera agamba oyo gwayina kakati waaka wife agiramuwa omukyala w'oku mulimu ye mukyala agattawo gaapu eri omukazi gy'akulyetinga ng'abondinga n'abaana. Omukazi bw'abondinga n'abaana ajjawo laavu bw'alaba ng'ogwo omusajja osazeewo kwagala mwana n'omukazi akikola kati bw'akikola n'abayinga mayindi y'omwana gwe omusajja ensobi gy'okola kwe kukkiriza nti kakati kanfuneyo omukazi omulala ow'oku mulimu abeere ng'atwaliriza nfiiringe loved nange. Awo abasajja abasinga wazuukukira ng'ali mu bakazi babiri era wawunzikira nga yeegasse n'omukazi w'oku mulimu okkakkana ng'akoze famire endala. Naye ate abakazi naddala abakazi b'abasumba oluusi ebiseera ebisinga bwe baawukana n'abasumba
bagenda basaba abamu obooluusi n'okuloga baloga asobola okuloga omukazi abazze mu ddya sinaba abasumba bokka bakazi bonna eyo tactic bagikozesa bw'omusanga nga musabi nnyo ayinza okukusabira n'otazaala mu ddya bw'omusanga nga mulogo nnyo mwana tu oyinza okumaliriza nga kati ate abasajja oluusi tubeera ne koodi yaffe nti bwe mba njagala omukazi nga njawukanye naye njagala public entegeere nti nali mutuufu ne mba namulangira nti yali akulukuta bino byenjogera bya kugatta general knowledge ndi njagala public enfiiringireko sympathy kakati n'oyogera bingi omanyi mu kwawukanawo abaagalana beerangira oli n'agamba tooma oli n'agamba simanyi ofuka ku buliri oli n'agamba omusajja tamalaako kati bambi oli bwe yalaba ng'ono tamugambye butamalaako ye n'amuleetera koodi maze naye emyaka emeka nga mugulira gundi at the end of the day omukazi n'amuvinga ono kati abasajja ffenna ekintu ekimu kuba ebyo bisinga okutuluma kwe kubeera ng'omuntu eyamuvinga ono wali omusuubira nti agenda kufuuka musiyuufu mukazi n'afuna ebbina mukazi n'anyirira mukazi n'ateekako omubiri olususu nga lutukula nga n'abaana bali mu mbeera nnungi kakati ate ogenda okwetegereza waakawayifu gwe wafuna ng'alinga fridge etaliimu byakulya sikulimba bakuguze kinene muke ani yanguze Ebitalo z'abasumba muzireke bamuleka ate luno lutalo atuusa ddoboozi nga mwavumwa sebo nedda sebo bino byogera nga nze era biri attributed ku nze tewali wantumye topiki togireese saawa zino kati ate ziri entalo bbiri kakati obadde ombuuza waliwo antumye tewali antumye mwami mpuuga buzibu nkulaba nga mpuuga kakati bino byenjogera biri in general otuuka n'olaba waakawayifu nga lyali kekenke nga mwami Isima bwe yatugamba ku Lwokutaano ekkekenke ye muntu ali awo bw'atyo takyakusikiriza kati abasajja kuno kubeere kuyiga bw'oba olina mukazi wo kugambye ezo kodi bakazi be bazizannya akuzannya n'akupushinga mu mbeera ng'ogenda muta ofuneyo waakawayifu omulabe ng'asike omanyi nabyo bimanyi okwetega ali banange bw'otuuka mu midiya ebyana byetega naye nga bw'okijjako make-up omanyi bibeera ne leeya za make-up nga 6 bw'okijjako make-up ogayi nedda bino njogera mazima gano mazima inijenu ani kakati wulira mwami Kasiri nze ekyanjijja kuba waakawayifu nze omanyi baga nti omusajja omugezigezi alabira ku nsobi abalala ze bakola nze bwe nalaba ensobi ng'omukulu agikoze ne mmanya nti gye biraga kasita yensobi gye naakayiga era nayiga ne nga okugatta ku mukazi n'oleetayo omulala olw'okubanga ono takyakusikiriza ekitooke kifa nsalira kakati omwoyo ogumuluma si gwa abaana compare and contrast kyogezaako gamba omwana gw'ayagala omwana gw'ayagala okukubira essimu okumulaba tamulaba nze kitange tumaze emyaka 10 nga tetuwuliziganya newe yanjagadde okunkubira essimu twatuuka ne tuwuliziganya ne tugatta kyogezaako gamba taata bw'ayagala omwana tamulaba ntabafuna ani akulimba awo tuveewo taata akompeyalinga n'acontrasting ensonga kyogamba pastor nawe watukamu n'agamba nakolamu ensobi nnyo anti oli tavuddeewo ku mulembe gati nze nkubuulira omukulu atunuuliramuuko n'agattagatta n'alaba nga kyafiirwa kinene ku kyalina oba kyeyafiirwa kati ayagala kugatta wali naye era wabaawo essuubi abakazi tebakyawa omukazi watuukira okukukyawa oba nno wamuyisa bubi nga wamulangira ebimuswaza naye nabo balekawo kagaapu woddira akusesebbulira eddala kati omukazi ebimu byonna koodi omukazi yaziwulira
agenda kuliyetingawo kagaapu ajja kakuliyetinga nze nkubuulidde nti nze nkugambye gwe kati gwe toli nabbi nze ndi nabbi bino byenjogera byabuziba nabbi omusajja byabuziba omukyala agenda kuliyetingayo kagaapu abetente ku mutwe sula abantu bagamba obuzibu bwonna abantu baawukana bulijjo naye engeri okwawukana kuno gye kwakwatibwamu maybe kyekireetera n'omukyalo okubeera nga abaana maybe aba districting naye ate public abaana kati bakulu abasobola okwesalira kubanga tubuuze abaana bonna bye bakola mama abwe yabibagamba. Pastor Bugiingo alabye nnyo alabidde ddala omwoyo gw'abaana gumuluma ekino zakisobola okutuuka ku musajja yenna yali alina mukyala wo ng'omaze naye emyaka 3 mu bufumbo nga mukoze ebintu bingi ng'okuzimba kyaki okugula ettaka kuba kyaki tebagizimbanga okugula ettaka Makerere Kavule yiika 8 ne balituuma Canaan Land ne bagula tenti abantu mwe batuula ne bagula andi tuveeri TV zava mu wamakisula agenda maaso yogera ebintu ebyo maaso byogera ne bagula tenti abantu mwe batuula buli lunaku ne bagula radio 17 soroti ne bafuna TV so wa radio nyingi watch 17 soroti FM walo 97 Mubende waliwo 10 eyembalala the frequency you can never run a Busoga. So radio 5 bakola ebintu bingi Pastor Bugiingo Alozias yakola ebintu bingi nnyo ng'akyali n'omukyala we Teddy Nalusa Bugiingo okugaggawala kwonna kwe balimu olunaku olwaleero galimanyi ga Teddy Nalusa Bugiingo kubanga ffe twalinga tumulaba nalina sisita wange akola ku ddembe eyo bamuyita Sylvia ali Masaka eyo akola ku Sentinel yali akola ku ddembe naye nga pastor ajja n'abuulira enjiri naye nga jene mukyala w'oyo Teddy ne batuulawo katebe ensiri ne zibaluma nga sote ne bakutandika ndwaki baita bafuuyira nsiri loza atatanze okukwata obunafu bw'amakampuni gye tutambulira mwagana DDT akitegeera so by the way ensiri zaali ziruma nnyo yaddeme tubitadde mu bulamu bwabo kati nkulaga wa gye baava nti bambi Teddy ng'ajja ne Bible yalinga akwata Bible nga nnene singa pasa ade bamuvuna sasa pasa yali alina okweranga avunula so bambi abasinga abantu kyabaluma nnyo okulaba nga Teddy ayawukanye ne Pastor Ozzias musajja yamuzimba buli kimu kubanga pastor kuno okwawukana kwa Teddy Nalusa Bugiingo ne Pastor Bugiingo kubaddewo emyaka 6 kati n'emyaka 3 gyonna 29 oba 29 ebintu byonna byonna omusumba byalowoozaako okufuna yali abifunye amamotoka asula eri kitende waggulu ku lusozi kale wansi mukali anti kati kisinza wawooli asula wansi waggulu ku kalina so bazimba kalina kwokomya amaaso ekitende eyo Teddy gyasula ettaka lye Namayumba Sizani mwe bamuzimbira ennyumba baligula Bugiingo yaligula ng'akyali ne Teddy Nalusa Bugiingo n'azimbako ennyumba ng'ali ne mami makula enyumba ebatandika okugizimba mwaka gwa 2016 2016 17 makula ajingidde wano ndoza bili enyumba ya kijja tebeeraliikiriza so tutunulamuko biki Susan Makula byagasse ku musumba Bugiingo okujjako kumugulira amasuuti omulabisa obulungi n'okugejjagejja mukko okugejjera ddala olubuto baleeta full figure n'abongerako omwana omulala kati awo yali pasa yagamba wali tulina omwana ku salt nga nninda erinnya ly'omwana eno okulira gwe bayita omwana yaliwo okubwetwaze bwa Uganda ye yawa Queen ekimuli abatamugasa so ebintu bino bye tuba tubitunuulira tulina abamu tubitunuulira n'obulumi twogera bino nenga tukiikiridde abakyala bangi abali mu buzibu weebuti nti Pastor Bugiingo tekyali kigenderere bakita tebwali bugenderere okuwasa Susan Makula
nedda tebwali bugenderera okuwasa Susan Makula. Susan yali ngono kyayise work something like a worker wife. Yali waawo ku radio nga bamuwadde n'omulimu ya managing a station ya music scheduler, music director. Ne batandika okubeera nga tandika okubeera ng'okwetega we yagambye. So pastor yamala ebbanga ndoza ya myaka nga 3 nga mukazi we tebeegatta kuba yali alwadde fistula kikulukuto. Oyo bwino mmujjawa mu byayogera musumba kubanga yete yerekerayo ayogera n'ebyekisiru. So mukazi yali alwadde ekikulukuto ng'omusumba ayina banyi ebbabirize olubabu lw'okwegatta ng'anoonya we yeegattira takola ki talabawo n'agwa ku kisuzani mudeka nnyonnyole n'agwa ku kisuzani naga Suzani ogumala batogumala ko Suzani it's okay daddy. Mu mboozi ya pastor n'olunaku lwakwana Susan yamugamba tulinnye emmotoka ne bavuka ne bagenda paka Busoga ebimu nyinza butabyogera kubanga yali amukwanira ki nenga emmotoka gye baalinnyeyoza baalinnye n'emmotoka y'amagulu ey'emipiira ena baalinnye emmotoka ndala. Nze gwe pastor yalina ejjakirizi ng'ewokata kyafuna akaboozi n'agenda agwa mu gaapu za Susan Makula ndowooza naye yali aludde okitegeera ne beerabiraawo. Njatugere ku nsonga z'abaana anti omuntu ajja kwebuuza lwaki tugwa mangu ku baana nga tetutegedde enjawukana yaveeta ebintu ebyogedde ebbanga kati tulambula abantu ababyogera njaga tugende ku baana anti waliwo abajjozira aba video zino nga tebaaliwo si musango gwaffe kubanga tebaaliwo ati fe tulina kubuulira gwe kikusanyusa okubeera ng'ebintu ebimu babikunyumiriza abantu abali eyo tugende ku baana abantu abali eyo tebamanyi abaana baakyawa batya taata waabwe nga n'okutuusa olunaku olwaleero tamanyi masimu gaabwe byonnyonnyola bye byabakyaya taata nzija nti Susan ayingira mu maka in fact yasooka kuyingira ku mulimu. Abaana ba Bugingo naddala oyo Doreen Gift Bugingo kati akola mu Ministry of ICT yali ku Soloti awo nga yali nga yamaliriza buli kimu okitegeera. Susan yajja amufulumya ennyumba amugamba bino sibya nze nina okumanaginga olutalo lwali lw'amaanyi nnyo era abaali bakolayo bapacopaco abo n'abalala babimanyi. Abaana bagamba mama waabwe taata yafunye ekyalo omupya ku mulimu tatwagalawo ko mama okay. Naluswa Bugingo naye akola lisaaki we amala abuuliza ku mukyalo oyo agenda okulanga omusumba yali adda essaawa 10 like essaawa 2 awaka adda mukaaga abantu bakansoling nga baweze nga kyaki yawedde dda ne TV kuliko ali mu bulango nenge wakati natuuka bazanya katyuni jam agenda okudde wakanga perfume gyayina ku mubiri mpya naga omusumba wange avaawa n'asirika. Abaana bo baali batandika dde okubiraba kubanga abaana baali mu radio like baali bakuza abaana bakulu. Omwana wa Bugingo mukulu alina emyaka 3 oyo Doreen kati mukulu ate kati abaana banyiiga ngo kati we baalabanga pastor alabika kati ekintu kyeyayingiramu ng'ebyokusaaga ekya Susan kitandise okukwata abaana. Pastor natandika okikosanga ekyokulwanyisa gwe tokola kino Susan akikola ninga Susan tamwogera mannya ku kituuti ninga ayogera ng'alinga yafunyeyo omukazi omulala. Susan ni wali ku mulimu naye natandika okufuuka ebbereje ng'ayagala alabibwewo era ng'atamukirizaamu ekitebo okifuluma era abasinga baakifuluma. Bangi nnyo abaana abali awo ku Soloti abalowooza nti Susan bakyamulaba nga ekyala bakyamulaba nga music gundi shedola ba music bana batekayo music. Abaana bangi abalowooza nti Susan mukozi munnaabwe time yatuuka nga Susan ayagala bamulabe nga mukyala w'omusumba Rosias Bugingo ninga ate abaana respect bakyagiwa Teddy Naluswa Bugingo abo ne bafuluma balinga 30 ne bafuluma era nga buli afuluma ayita mu kalyango k'eggeeti bakuwa obanja mmeka myezi 2 myezi 3 ne bakutemera si byagenda kumpe ogamba nti omusumba badde tatusasula bonna n'abasasula ne bafuluma ekitebe. Kati obuzibu bwe bujjira pastor agenze nga mu kintu ekyokusaagasagamu kikutte. Susan yasanga yeerunga nga takyasinza kudda wooli wa Teddy Naluswa Bugingo ne gujja bagira
akatogo takyakalya kitende bakalire yeye mu kisenyi n'emmengo nawa obuntu obulamu bukyuse musumba n'enjogera ekyuse munnaye yali adde ewaka ku 2 adda 8 sura nti obudde bugenda njagala otuke ku baana adda 8 n'okutuuka ewaka nga takyadda Teddy Naluswa Bugingo n'akitegera nti okay kati nayo mujja wange ebintu bitabuse n'abeerako mu stress awo biki ebintu amawulire naffe netandika okubitegeera sayimoyo mwabitegeerera nti omusumba kati ali wano musumba nina atandika okubeera nga teyeekwekereza naye abaana enkolagano bakyawa batya taata waabwe taata ayima ku kituuti ayogera asinziira ayima kyaluganda taata ayima ku kituuti atandika okulangira maama waabwe nga we yalwala ebikulukuto nga wazaala bannamammonde n'ebirala bingi nnyo byayogera ku famire eyo abaana ne banyiga ng'abantu bannamammonde banyigira ddala kati mu time ewe banyigira muwala wa Bugingo Dolly Gift Bugingo ali ku university ali mu second year then ono Jennifer Treasure Bugingo yali ayingidde first year ku university nga bali mu kusoma obugubinga bw'amaanyi nnyo ne bateekawo obukwakulizo nti kale wadde tokyadde ewaka daddi ne baako by'otuwa tumalirize okusoma Bugingo n'agaana n'okuba blockinga n'abablockinga wonna nga tebakwatagana in fact Susan ya blockinga abaana ku simu ya Bugingo toyingira nnyo ate mu gundi bye banaakubuuza bitalina evidence kyo tekirina evidence tekirina sayimbo naawe ontaanuula abaana tebakyalina access ku kitaabwe nga nabo beewaddeyo bagamba nti kale ovumye mama waffe ekikulukuto genda ne malaayayo genda maaso wamma tigenda neki genda n'oyo gw'ofunye Bugingo naye n'abeera proud of afunye omukazi mbeerera ye we yalowooza ti omukazi mbeerera munnaye kati ekitawanya Bugingo olunaku olwaleero pasita omwoyo gw'abaana gumuluma abaana bamublokinga buli wamu ne ku birthday ne ku graduation tebakola ki tebamuyita kubanga ezo ssente akaseera kali kazibu nnyako emyaka 3 egy'okumaliza ku university omwana omu yatikkirwa diguli mu aerospace bayinginiya ono wokubiri bano ba telecom communication yali mu NTV eyo nga gyakola ZTE yagendako ne mu public service akozeko wantu wanje oyo Dolly Gift mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. kakati ekiriwo kiri nti Bugingo alowooza wanadda ku kituuti n'atandika okukuba defense nga yeekubira ku baana nti omuntu atakwagala atayagala like ayina statement gye yakoze ng'alinga agamba nti abaana temunjagala n'ekitegeeza like ng'alinga ayagala okukuba defense nti abaana baagale ye bakyawe maama ekitakyayinza kusoboka ssaawa zino kubanga oli Teddy yabadde mu bulamu bw'abaana kati emyaka 6 yamanye endya yaabwe yamanye ensula yaabwe n'okufuna omulimu eyo Ministry of ICT kwali kulwana nnyo era Teddy Naluswa yakola ki ye yateekamu amaanyi mu kaseera kano Bugingo tagenda kulaba ku baana ebbanga lye lyonna Bugingo waaki kimuluma okutuusa olunaku olwaleero we yafuna obuzibu ng'akubiddwa amasasi oba ng'asimatuse okukubwa amasasi abantu bangi beesomba baseeka wumalu semanyi bakisa kya Mukama semanyi ba Model Music semanyi ba Full Figure baani bagenda bonna namayumba okumulaba abaana bwe bana Dolly Gift Bugingo Jennifer Treasure Bugingo Winnie Kirabo ne Isaac Bugingo teri n'omu yagenda namayumba kulaba ku kitaabwe
ekyo kitegeeza nti Bugingo newe yandifudde abaana tebandikoze eki tebandimuziise bino byonna byenjogera bya ddala kubanga tebaagenda singa baagenda Bugingo yandibadde ekyo kye yandibadde yeewaanisa n'ennyo kibi nnyo sayimo ffenna abali wano tuli bazadde n'ofuna obuzibu bwe butyo nga bamubikako n'okumubika kubanga yasooka okukola breaking news yali igashuma nti Bugingo bamukubye amasasi Teddy Naluswa teyagenda kale ebyo byonna kale okusowagana kubaawo naye n'ekyo ekizibu semazibu ekyali kituuse ku kitaabwe ne batakola ki ne batabaako kugenda Namayumba kumulaba ekibonyabonya amaka ago olunaku olwaleero nti amaka bazimba amanene gali kuyiika 8 Namayumba naye Bugingo buli wakomawo ewaka alaba omwana yeewuubira mu nnyumba waliwo olutalo kafungulankete olugenda mu maaso wakati mu maka gaabwe agenda Namayumba nti kubanga Susan kati atya okuswala agamba byonna kati nava kubanga isooka Susan talina defense mu bantu bamulaba ng'omubbe yakyankalanya obufumbo bw'omukazi ndicho nekibaawe essaawa zino oba Bugingo ayenze kati Bugingo ne wayende essaawa zino Susan makulu ajja kubikkira ajja kunaaza munaaze mu busiramu tukiyita janabba ajja kumunaaza bunaaza janabba kubanga ngava mu nakitegeera butegeeze nti kakati bannaye omwami wange ava okitegeera Susan takyayinza kwogera kubanga mu public bamanyinga omubbi eyayingira amaka gatali gage tweyanziza nze ekinnuma nsaba Katonda asaasire Susan Makula azali mu maka ga Bugingo pressure kakane naye wana batazadde kubanga nabali abamuliko omukyala Jessica Kayanja ne Teddy Naluswa Bugingo tebatudde bali abakazi batendeke nnyo mu bino ebintu bamugamba amaka tojjagga wangala mwera tajjagga wangala era lujjakera kubachanga Susan agafulu lwakuba ekinnuma nti Bugingo waafiira wano Susan ayinza okutwala mu maka agenda Namayumba ayinza ogerayo n'obutaasa n'ebidomolanga bina kubanga ne mu mateeka Bugingo yamwegana nti si mukazi we eri ali birthday party okitegeera ite bamugattanga amaana addenga n'agamba amaaso olw'okwegaana ati kakati sula leeta mbadde nkyayina bingi bannaye Isma obuzibu buli luddawa wamma ng'omusajja abasajja kyamazima abasajja balina ebizibu ewakaawo nti omuntu akomerera omusajja oba tonnawasaako n'abakazi abo sibangu naddala abakazi nga akuzeemu ekisooka Bugingo nze namusinkana yali mukubi w'amasimu naye nga ffe kyatusingako akuba mu leediyo za byaddiini ng'akuba nnyo kuva ddanga pasita ayagala nnyo Katonda ekyo kyo nkimwebaza wadde yatabuka kati Bugingo bwe tubeera mu masimu mwami Sserwadda n'amuwa pulogulaamu n'atandika ng'okubuulirira ne mutabani wa Sserwadda baba muyita Ssebuguzi David Martin ali mu America ne batandika nayogerako naye naku weeks nga 2 emabega ali America ne batandika era Sserwadda yazimba nnyo Bugingo era Bugingo senga abadde simu lyaz'amaanyi buli mwezi yali badde atwale wa Sserwadda miliyoni nga 3 oba amuwa tasobola muwa Bugingo tasiima ate tajjukira bino byonna obugagga n'okumutwininga pasita Sserwadda kati Bugingo bwakuba amasimu ne tumuleka mu masimu era tumanyiganye amanyi obbiwe kati nze ekya Bugingo byazaakola byonna linali muwa ekitiibwa soba namuyita pasita amanyi pasita takola ebyo luli Bugingo nze kyembadde mukakasaako eddiini y'omutima yali agirina yalaluka bulaluusi n'emuggwamu kuba tosobola kuŋŋamba nti oli munnaddiini ebizibu by'amaka tebabyatula naffe abasajja abasinga tetwagala kunaaba abasajja abasinga tetwagala kunaaba abakazi batugumiikiriza bingi abasajja bo bamanyi olusenya nga kiwedde so omuntu omulamu alina okunaaba emirundi nga3 olaba sigisenga sigikojja ne bwoba ogenda kwegatta ne munno sooka osenyeeko onaabe Lawrence senyako olidde sooka osenyeeko onaabe n'omanyi omusajja ava n'ekintu yenna ayimye olidde yenna akoze biki n'agwira omukazi abasajja naffe tuwetereza abakazi batugumiikiriza bingi
bw'oba ogenda ku stage eyo bw'oba ogenda ku stage eyo sooka osanye ku mannyo sooka onaabeko abalala tebagana kusala byenkwawa abalala tebagana kwemwako wulidde n'osanga omusajja n'akweyambulira engoye ng'alinga ng'osanze mabira omuntu anyuma nnyo ng'enviri teziriiko n'ebyenkwawa tebiriiko n'ebya wansi tebiriiko nga tomaze nakunaaba bulungi n'okusenya ku mannyo ebyo byonna oli mu kunnyonnyola n'ebizibu byaffe eby'abasajja era nze kyova olaba nti Teddy Pr.Bugiingo lwakuba essimu ye yambula zine njaga mukwanako nkubuulira amazima lwakuba wali omwagaza mukyala mukuumi wa bizibu tatubangayo kantu nakamu era nze ne kakati nkyamuyigga ononya mami ne kakati nkyamuyigga akyegedde kubira engalo yesu engalo ez'amaanyi wulidde ne kakati nkyamuyigga era nze ekirooto kyange kyakuwangula mukyala Bugiingo haleluya wulidde kubanga nze Isima Lubega era nze mukyala Bugiingo nakkiriza mbeere bbaawe maama we n'okunaaba sooka kunaaba n'abamadda odamizi gy'abasajja ate wulidde kubanga omuntu ayagumira ebintu bwe bityo wulidde nze mbagambye abasajja twepankira ku bakazi naye abasajja ffe tusinga emize mikyamu abasajja tebaaga kunaaba ababaaga kunaabako kabazimbi bapoota abasajja yamanyi nti olina kusenya kwokka ate n'okusenya asenya ayanguyira okusenya olina okusenyeza kumpi essaawa namba oli mu kusenya ya wone ya mungu ku ssaawa 24 ez'olunaku osenyeko essaawa emu kale n'obwosenyako eddakiika 45 okusenya bane kulisitwikire nnyo twala obudde kuuta erinnyo totwala butwazi bwoti amannya ago gawa obudde naye abala bapapira amapapire etatukudde nakutukula ng'ayumunguza amannyo gawa obudde abasajja tusanga ebizibu abakazi abatugumira nnyo kyova newerera mukyala Bugiingo tatugambangayo kantu naye ng'alina kutiya namba tugende ku baana wulidde era nga nze nawangudde maama Teddy ebizibu byabe biba biwedde wulidde nzikiriza nsigale nga ndi moderator wamagenda maaso Isima tuwulire ebintu by'abaana n'abaana ba Bugiingo batuufu 100% era maama waabwe bw'ali nnema fazali ndiwangulayo omwana ndi siriyasi oyagala okuyingira famiry y'omusajja maama waabwe bw'ali nnema fazali ndiwangulayo omwana ebiririra n'etewunya ekusamba n'etakulinnya mama wagaana omwana agumala ekusamba n'etakulinnya serious note nze family ngyegomba nnyo kati bamaama abatulemye tujja mbaana exactly n'emyaka mugifeeko Isima genda mukyala Bugiingo ku malala Bugiingo Bugiingo ajjudde ebikolobero kyekiri on record bikolobero kirina bba on record okay ne Bugiingo tabeereka naye naye abantu bagenda lowooza omukubakasa kuba naye weegwanyiza maama nedda nze kyokwogo kiba kyawufu nze nkuwadde ebirungi bya maama Teddy maama Teddy eyo ab'amawulire bamulumbye nga 9 basayimu bano nga baagala nga bamugamba baako kyoyogera eri Bugiingo yagaana naye ng'ebizibu byalina ebya Bugiingo kutiya namba kiro 10 omukazi watu tasangika
Tuva ye family enzita fazali mama bwali nema ndi wangula omwana gende ku baana oba temulekerawo mulekerawo kuzizika isima amagenda mu baana bali 100%. Kati abaana abo nze era ndi tiimu baana ndi tiimu mukyala Bugingo era nze nenya nnyo basuzanyi abo basaana bave ne mu nsi nedda ge mazima tosobola kuddira noddira omukazi agumiikiriza emyaka 4 alabye buli kimu kyonna kyonna nojyozanyira mu maka ge bwekityo golowooza walungi waki kati kyova olaba nti Bugingo tanyonya kati baana anyonya birungo byeyaleka mu mukyala we byebimutta Bugingo tanyonya baana ate omukazi mu kinyiriro kamala ndoza mu Uganda kisenga n'okunyirira kiina ebitama kiina ebiki muliwo kisumako ofuna sikimuleeti olabulire ekikazi kinyirira amabira nkwegali amahipu kwegali olususu kweruli bulire ekikazi buliwo kitunulwako tusikimuleeti tusikimuleeti okyaba Simon kati Bugingo lwakwata yogera mazima ulidde ekikazi kyekimutta ekikazi Katonda yakiwa ebirungo afa kikazi ulidde kati ebbina limutta ebbina limuli bubi ate tekisobola kwenkana lyoli ate erya Suzani liyinza okuba nga lya China Town sirya sinodi tudere ku baana nedda bane mbabuulira isima tugende ku baana abaana tuwumbye tutya mayisima tuwumbye tutya abaana bano pasita yandikoze eki njagala tubeeko wabina ebintu isima tuli wano tujja biikiriza naye abasajja ffenna tuli bakana naye mu mbeera ebibaddewo tubirabye oli abyogedde naye tubagasse tutya because at the end of the day aba bana musayo okukulukutira miswa gyabwe gwa pastor olidde obudde bwange babuguze babugereza kati pastor kyeyalikoze pastor wammwe yetondera abaana yetondere n'eggwanga omuzadde tasobya nedda omuzadde tasobya Yesu n'obusiramu bukigamba olidde naye ab'ennaku zino bakyuka nga si Bugingo omuzadde tasobya naye nga si Bugingo abaana abolaba bali mu nnyika empitirivu nze mbeera Bugingo kyoyagala tukuseeza Suzani yali badde afuluma kuba ekisooka nze okwagala omukazi w'omwana fazali oguze ekibanja kibakayanira osinga abakyala abazaala mwe mubazaalamu ne mubalekawo ati oli wakulekerawo nawe obojjudde isima abasajja balekawo abakazi ebbula ly'obuvunaanyizibwa n'obutiitiizi nedda ssebo abasajja abalesewo abakazi lwakubanga buli mukazi awooma lulwe buli mukazi anyuma lulwe era temukangakanga abaana nti bajja balekawo nti lwa butiitiizi omukazi ajjudde ebirungo tebamala gamusuulawo tebamuleka kati olaba ono atandise okuba endega mwoyo adde ebirungo abiraba eri ebireka eri nga mmaliriza kunjagala okubire nga mmaliriza ng'omusajja muno tukoze tutya okugatta kyendiko isima ali ku birungo togisobola kwegaana nze Teddy mwagala kiddemu kimujjukiza nti okugaana kwe akusindika mu baana be ulidde ngenda kunoonyeza ennamba eya Teddy njagala nnyo fazali namubuuzaako bubuuza ekisembayo kati Bugingo nga bw'amanyi okuzannya obundolindoli
nga bwe yazanya bino ebyamutuukako owulidde nedda tusaba tesobola gikola nze we yabifunire wensula wennyini saawulirayo sase nalimu nze ndi dereeva omutendeke teriiyo dereeva ne bakuba oli gundi gwe nofuna maanyi kangoba omubbi ate emmotoka nenemu olaba kapa obukapa tebagala kuvunaana nti okonye yaki naye kesisa eyonje ekibuga tegenda kuvunaana kapa ekuba emmotoka ekigo nesala oluguudo bweti olinya buleeki naye bino byeyazanya ebyekindolindoli n'azanya obundolindoli amasasi ga pasa tugaleke amasasi ga pasa tugasse bingi tujalabikanga be basindise lwakuba gwoŋŋanyi olwa pulogulaamu naye obwo bwali bundolindoli nabyo tebyaliyo era kyovulaba n'abaana baagaana okujja n'omukazi yagaana okujja nga bamonye obwo bundolindoli era sabi yali sirias abaana be bagisooseewo bamumanyi obuzeebwe n'obundolindoli bwe okubiridde otya kale ulidde kati n'olwekyo Bugingo nga twagala okutulaga amazima gennyini nti weetonze sooka ofulumye Susan mu nnyumba ogiddize Teddy. Susan tajja fuluma ne Teddy yajja kutufiirako ani kati ye Susan afuluma alagibwa afuluma afuna abasajja bannaye nnyo omusumba amuzimba oyo olaba mami yaleka pasita nga yangana una sweet peps kale saza omusajja alina kutama oba amira biweke bannange njagala turespecting omukazi akwata omusajja n'atandika oliikako pasita aliikako nedda ssebo pasika wadde aliikako tetukiganye neli yeeteekanga muzi situesi mami Teddy tumuddize pasita omukadde oli tumuddize olabe ekyasiganga okunyiiza pasita emabega yali mbeera ne kati alina omubiri akyanyiigira ki pasita yali mukambwe ebiddiba bidda waabyo Teddy atuviire gundi atuviire Suzani ekyo buzibu nze kasaakuuma abaana nze Teddy lwaki njagala Teddy lwakuba ali mu bulumi atanyirira okukamala atagumikiriza bingi ne bwadde owa Bugingo nga mpanika tweyanza Isma Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Royal Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 0753319461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. kakasinga ngende ewo bana kyensaba mu debate zino zetwogerako nsaba tukkirize mu bulamu ebintu ebikola ki bibamu ebisoboka ekisooka ne mami Teddy yennyini tokyamuwa musumba ne babeera bonna saagala tulowoozese ensi nti mami Teddy yaali awo oba ontegeera omusumba bwe yagenda n'apoozinga alina musumba akole ki and I'm not saying that yafuna omuntu omuki omulala naye obulamu omuntu amuvinga on nakkiriza nti kankuza abaana bange let me be ki happy ekyokubiri kyesaa tubuuse maaso gyatukkirize nti abafumbo gye bakoma okukula kale mu nsobi ze tugenda tukula ne bakazi baffe batandika okufuuka abaki abazibu lwakuba nti ekibi kiri kimu nti maybe engeri ekintu ekimu gye kihandolingibwamu nti omusajja omulala asofuna obuzibu ewaka ne naava niye n'atambula butambuzi n'akola ki n'agenda n'atabaako gwagamba ali mukazi we n'amuleka mu ofiisi ey'obuki ey'obwomukyala nayeeyiyo obulamu be basajja basinga okubeera eyo naye kyesaagala tujja ntupaintinga ekifaananyi nti pasita talinaayo wadde n'akasonga n'akamu kubanga pasita singa yali musanyufu
teyali singa abanga tali mazenga musanyufu yali afuluma myaka 15 waki afuluma ku 29 ate anongezaako ku setting obere kusaidia ogezaako kungula ensonga za pasita n'abaana naye nga bw'oyogedde kimu nti ffenna bitutuukako ng'abasajja obuzibu abantu abamu beerabira Saimo abantu bonna bwe weetunuzanga mu kamera n'otandika okuwa endowoozayo ensonga lwaki bakuyita public figure lwa nsonga nti by'oba oyogera oba accounted to the public esobola okudisikasinga esobola oyingira era mbalabe olwaki muyingira bintu byange kasita okiraga okitegeera era eriyo ba public figure abamu ababadde bamaster mu butatulaga famire zaabwe teri yali akutte ku famire yaabwe ne kasita ojja nayo n'ogyetikkirako nga package kitegeeza ogitaddeyo mu public opinion okitegeera kati ebimu ku bireeta obuzibu bantu abazze mu public domain okwerabira ekyo kati n'entalo zonna z'olwana gwe likodi ezizo bazitereka na baani era bajja kuzikujjukizanga buli kaseera buli kyoyogera batandika okikola ki okikutimbako kati geegamu ku mabanja g'oba olina okusasulira ne mu biseera ebyaki mu biseera eby'omu maaso okitegeera kati pasita Bugingo kyeyerabira nga handling ensonga eyo yeerabira nti public figure ow'amaanyi buli kyayogera kirikodingibwa yeerabira nti bajja balina omuholding accountable kubanga yali ayimiridde ne mu kyokubeera nti musumba okitegeera however tetusobola kusinziira ku ekyo kugamba nti atiisi tukole judgment esembayo naddala ku musaayi oba abaana omuntu yenna ng'akeera ku makya n'azaala abaana be basobola okufuna obutakkaanya ne bw'akeera ku makya nakkiriza ensobi ze aba ateekeddwa okuba ng'akola ki aweebwayo omukisa omulala lwakubeera pasita we yakikoledde si we watuufu pasita wabanga ali sirias ng'ayagala okulaba abaana be oyinza n'okumanya wa gy'asula n'omugwako kwositeero ng'afuluma ne pastor Solomon gano okuyingira eweddala akakasa ndeba togenda wuwo kubanga olinayo omukyala we mwayawula togenda wuwo ngasigala makage kaseera kano kibi bwe bakutemerayo ejjalo buli omu ajja awolereza akutemya ejjalo kuba agavaamu bubi nga tonnagenda kuzungirayo olina kusooka kugenda mu baconstituents abeeno wansi be baana nti gwikiriza Isaac musajja munno mukabira ennaku y'ekisajja ogwikirize muwala we bali omukabira ennaku y'ekisajja make her understand you at least confuse them kati bwe banakitegeera be bayinza n'okusuulirayo akabegeere omwana towulirangayo nga batugamba nti oba oyagala okuba n'omukazi w'omwana otandika kuzannyisa kyana kye abujjubujjubuju n'okikulakula ku bitamu n'akulabira kitegeera muganda w'osasula fees w'omanye ensobi gye wakola tuwuliriza ate kalulatu obwenzi kino katukijjewo togenda mu bwenzi ng'oli mwavu sooka onoonye ssente kati ebizibu byonna ebigenda mu bwenzi kubuyingiramu nga muli baavu obwenzi bwa bbeeyi okitegedde kati abo baba bagenzeyo nga tebakola ki tebabyetekedde so pasita ateega abaana bo bamuteeza afulumawa oba amusanzeewa alina obusobozi obukola ki obubafuna oba afuneyo ba mediators bamanyi nti balina enkolagana ennungi n'abaana be nti mutabani wange oyogera naye nkimanyi oli mukwano gwe mbadde nsaba omuŋŋambireko nti kitaawo ayagala kukulaba okitegeera akkiriza ensobi ezaaliwo naye ayagala kukola ki atandikire eyo kati ate woobizza wano mu public domain ogenda kubizza tubikubaganyeko ebirowoozo tutinkule n'ebiwundu ebitannawona so twandigenza otankula ebiwundu ng'abantu bano omaze okuba miitingamu wano n'okola ki n'obatereeza kati woobizza wano oba ozzemu excitement ya kamera kyamuukiriza abantu bo toli siriyasi okubeera sirias kwe kukeera otandika otteega abaana bo yonna gy'ogenda obbasanga oba ofuneyo obeera waawo ng'okimanyi nti mutabani wange awulirira nnyo mu Saimo kubira Saimo mugaye njagala kwogerako na mwana wange yiye engeri yonna tusinkane tukole tinga tebiri mu kamera n'abaana bakimanyi nti okomyewo nga taata weemenye si byakubatimba butimbi nti oyagala kulaga nsi ti famire yo kyagikola ki ogimiisinga nnyo okitegeera kati stage wali alina sooka va mu kamera okitegeera ekirala ebizibu byonna bye tulina ebyabasajja nga bye tulina okukola kipasita tetulina mu mookinga nnyo tulina muyigirako kubanga olwaleero ogenda kubooseka naye ng'ate ekya bigenda bbeerawo okitegeera famire nnyingi zirina obuzibu obwo nga zijja ne zibusanga ne baba nga banoonya engeri gye basobola okukola kyokumuvinga nti oba olaba nze omu ku bantu be nalinga ntera okwogera nabo abantu abakulu abansinga ku myaka yaŋŋambanga nti ensobi gye tukola ffe we tuba tumudolinga abantu mu society tunoonya abo abakikubye be twagala okwesembereza n'agamba ne bw'oba oyagala okumanya nti ensi eno nkambwe era ng'olina okwetereza ng'okyayina obudde gendako mu basajja boolaba abakulukulu abataafuna bye baagala mu nsi ng'ali awo ennaku yamukuba onyumyeko naye ojja kumanya nti okwejjusa kibi nnyo bw'oba olina omukisa ogutangira ebintu ebimu bikole ki
bitangiro kitegeera kati before nga tetunnamokinga Pastor Bugiingo namusekerera tuyina mulabirako nti wabanga ali mu kwejjusa olina okukimanya nti okwejjusa kuki kubi kati ne tubaamu amagezi agasingawo ko nga tuhandolinga ensonga naddala eziri sensitive ezaki eza family okitegeera so pastor tetujja kuwuliriza ng'ozze mu kamera noonya abaana bo wano nuwano ngaye wabanoonyanga ekiro nga tetuliiyo ng'obanoonya na mukyalawo ddamu obanoonye nga ggw'omanye nti guno musaayi gwo respecting tojja mu kamera ffe tujja lowooza okola kantu bwe munaamala nga mumaze okwekutereeza n'abaana bennyini be bali kuyamba okuba nti basobola okuyitira maama abo ne mutuula ne mukola ki ne mubako bye muli konsayiringa kati eyo mu maaso oli kizzanga lesoni kubanga oli mulyoyi wa myoyo atirisi kyekifaananyi mwoyimirira n'otubulira kye wayitamu atirisi abantu bayigire ku ggwe naye buli wookyogerera ku mayiki nze mba mmanyi onoonya kantu okitegeera so kati awo pastor tetulina nnyo magezi ge tugenda kukuwa nga famire wagittira mu kamera ate okyagyetondera mu kamera va ku kamera ogende weetondera abaana bo mu buntu twayanza tweyanzege mu nsi wano bagamba anaakujja emize ageya nnyoko ng'okola ki ng'olaba ekyokubiri mu nsi muno olutalo lwa famire teruwangulwa naddala ey'omusajja waliwo ebintu bye tutagenda kukyusa entalo za famire baana bebagezaako zirwana okusobola okugezaako okunafuya ku bamaama baabwe pasita lekerawo okukwensawutinga omukyala ng'oli ku kamera we've talked about that amuyita sitaani akola ki oba ontegeera I understand waliwo ebiyinza okuba nga bikuluma naye omuntu oba oyawukanye naye tosobola kumusalirawo wa gy'akola ki bw'abanga mukyala Bugiingo yalabanga oluvannyuma lw'omwami okusalawo n'agenda ew'omukazi omulala ewakayanja gy'alabye okubeerwa oyinza obutamusalirawo waki baakola ki ate naffe abamwagala tumuswami tegedde bulungi so nze nteesa pasita omukyala muleke toddamu mwongerayo muki ekyokubiri mbadde nsaba famire ebeere ki exclusivity is very important ffe tetulina kye tugenda kugattako ku famire yo okuteeka okutoolako abaana abo nze I believe bakumiisinga kubanga Pastor Bugiingo bwetuddayo ku foundation y'abaana be yali taata akola ki afaayo oba ontegeera naye olumu kibakalubiriza okwagala okujja okwasosietinga naawe olumu nga n'omwana asanze maama we akaaba kubanga olina byewayogedde ng'oli kuki ku katuuti so nze nsaba tweyambe bweyambi pasita abaana be abeetaaga lwa nsonga nti famire ya pasita ntono yeetaaga abaki abaana naye tweyanguyirize then mami singa pasita aba agezezzaako okufuuka oyo gwe tulowooza gwali ebyammwe mubireke abaana abo beetaaga ekifaananyi ekirungi mu bufumbo gye bagenda okugenda oba ontegeera tufunye obuzibu bw'abawala be tuwasizza nga bamaama babadde basinga omumaatha omuvumako kintu kimu n'asiba ebintu n'addayo ewa maama we maama we n'anoonya engeri gy'abulirira omwana we nga talina bw'asobola kubanga ne maama naye abadde nakyeyombekedde oba ontegeera so waliwo time etutuuka abazadde ne beevaako when you clock 50 weevaako notandika okufocusing on the next generation kati nsaba abazadde bonna beeveeko buli omu ave ku satisfaction ze eza sex because you've had sex for the past 30 years egyo myaka gikumala gimala bannange obanga weegasse emyaka 3 gimala ate abasawo bagamba nti ate buli wokulenya ate otabuka I understand naye osobola emyaka egiddako osobola okwerekereza notatandika kukolawo kusalawo point yange ezoti kumuvaako naye buli wetandika okukola reaction according ku muntu gwe neebaka naye kyekisanyusa Susan kyekisanyusa ani tugeremeza nga tukola ki tukola nsobi esaaza ntuffe ku mulembe ogukola ki oguddako however ebintu pasita bye yayitamu buli musajja asobola obikola ki bannaye kantandike wa Isima banno bamukaakuba abagobye mu DP bulooko twali ku BBS awo Mike Mutenyu Paul Mutenyu but he's Mutenyu n'atuwa bwina awo tugenze tuka mu makati mu wiiki nga bwina ayitingana nti mukaaku mugagga muzibu yage bava mu State House babatemedde kasembi kebwe kusungu babadde balina okwemabega ka timu kawumbi sente zaabo babongedde nnyongere wali wabula ewiiki emu Mathias Mpuuga ategeka omukolo gw'okwebaza Masaka ne babawa ssente ne babawa n'emmotoka naye lwakuba gavumenti eno egyoga yabawa emmotoka nga kala eri egi ekika kiri eki omwaka guli ogwo neesigaza zikaadi etekuwa mmotoka na kaadi yaayo nezibawa
era ekintu ekyo olwo omunnamawulire yankwata n'enkyogera nemagasa nti zafulumye n'emmotoka zafulumye bano badde bakwesa enkweke mpoza yagijje mu bwangu yali lubowa kati mukaaku ebyo byonna ssente bazibawa era bannanga abantu beebaze nnyo Bobi Wine baagala nnyo Bobi Wine ezo zonna bazibawa kuba Bobi Wine kunafuya Bobi Wine kujjawo Nuupu kati mukaaku nze mbadde naye ebbanga lyonna mukaaku kyabadde amanyi ebyobufuzi abimanyi n'ekirungi abadde mwambazi w'amasuuti naye ng'ayambala buno ndaaga lw'abaana ndeebukana lwa kibanja naye kati suuti zayambala ennaku zino nebukedde yamukubyemu eggulo nti kati ziraga nti sente diriwo mane sigino mukaaku ndowooza emmotoka abadde ayiga njige kati yatenso gijjayo yeevugira nze ndabidde mukaaku ebbanga abadde wa pikipiki wakabodaboda na takisi kati mukaaku byalimba abantu nti abadde n'essente zibadde luddawa yaliko ebungereza mukaaku bamuzabuza mukaaku n'okumukwata nebasooka ne bamusiba yali ayekera gavumenti ya Buganda ali ku bisoniyo Museveni yamusibako ali ku bisonyiwo ate mukaaku alina okwegendereza mwami Museveni gavumenti eno mwabali ku bisonyiwo etuuka ekiseera n'ebeeriira n'ebawuuta oba ebawuuse butya n'ebeewuutira n'ebeeriira kati mukaaku bino byonna byabaddeko abadde yeerimba bwerimbi yeekweka mu bwekwesi Mabike bamuwadde emmotoka Lubowa bamuwadde emmotoka mukaaku bamuwadde emmotoka n'oyo gundi oyo simanya muteevu wakako naye byonna byonna tuludde nabo mu byobufuzi basiniya bannange ne bakkirize bafugweko ekibabonyabonya butasima na butafugwako angali yazaali mmotoka kakati zikyali koloti zaali mmotoka DX zaali mmotoka Nokia 3310 Nokia 3310 yali simu ne ekigenda okubonyabonya abantu abo butakkiriza kufugwako ate ensi ekyuka ffe mu busiraamu twalina nabbi Adamu alayhi salaamu Katonda n'amuwa ekisanja ne kikuma era ebisanja byatandikira mu busiraamu n'atuleetera paka ku nabbi Muhammad SAW ffe mu bannabbi waliwo yasaba amagezi nabbi Sulaiman na Katonda n'amugamba nze nsaba amagezi era mu bannabbi yonna yasinga amagezi ne bano ekigenda babonyabonya obwavu bwabwe ffenna tuli baavu nange ndabika bwavu nange obwavu bunze naye obwavu tubugumiikiriza n'obwavu buli ku sipiidi kati ebyo byonna byonna bibaga Bobi Katonda yali agaba emikisa mu Uganda wano yagiwa abantu babiri akantu ako nkaddamu omukisa ogusooka yaguwa mwami Museveni ogwokubiri Bobi Wine talina nange sigulina oyo mwomu Bobi Wine yagenda kusula abantu eddalu golaba yapaapazizza Mpuuga nadduka ne constituency najja nti azze kubwa president tumutandikirawo baali bamukasukayo gwe omuntu okubeera ng'oli wa kitiibwa oli looya ne batuuka okukulonda gwogabo basiruba gwogwa biwenga muzika bagenda okukulonda ebeere gavumenti y'Emmengo gwe lwaki abantu bagatukuba kabaka obwami kabaka agenda okuba minisita asooka kutemyako oyinza okusoza kabaka n'omukuba obwami n'omugasijja kukola abeere mwami Museveni agenda okuba obwa minisita oba obwa RDC basooka kukubira onootukolera twaga kuwa bwa RDC tukututte gundi bw'okkiriza nti ngenda bakola nzikiriza ne bagamba leeta akawunti yo leeta obuyigirize bwo owulidde biki ne babiteeka ku mikutu gy'amawulire ne bwaba Museveni naga nti nkwedde obwa RDC n'obugaana oba omujule ali awo tasobola kwekolako lisaaki ne bakulonda nga tomanyi Mpuuga yalaga ffe mu busiraamu tukiyita hayatu munafiki munanfuusi ye munanfuusi owulidde kuba tosobola kuŋŋamba ku guleedi gy'oliko oli wa kitiibwa nga bw'okyewaaniramu oli looya oli mugagga nga tosobola nakukolako lisaaki tosobola kwekolako lisaaki kwega Mpuuga gwe ne bakulondako tukulonze tukusimbyo nga gwe tomanyi oba tomanyi bakube mu mbuga z'amateeka
olw'okusiba kama tugembuzi olw'okusiba kama tugembuzi baagala okuliisa abali baayo amatu g'ebino byasitaga fululayi bakulisa sunabbeeri kali waki bakulisa sunabbeeri bagendo bavunaane aliira ddala tajja kulyako matuba tajja kulyako nnyaanya kati mpuuga hayatu munafiki munanfuusi kati olaba yatandikiddewo kwefuulirawo ku banne batoola ddiiru nze nalabako ku butishaati bwa mpuuga nga bulaga mpuuga is my leader nabulabako oba orange ate nova ku bwa orange alina kati obweru abadde pibuloko naye netagalatagala eyammawo n'eri enkadde bonna babwambala mpuuga is my leader nga bwe yaliidingawa leader of opposition ani yakimuwa yakijjawa ewa Bobby lwa tutendereza Bobby okumuwa obwami abantu ekigenda okwonoona bannabyafuzi ba wano butakkiriza na butasiima nze Bobi Wine musinga ebyobufuzi naye ansinga ssente ansinga n'amasannyalaze ekyo kyonna kikkiriza nze siri wa nuupu ne mbawagira bye bakola bino ebyobufuzi kati byafuuse nga malayika walumbe malayika walumbe ng'ekimya omwoyo gwo ekolaga wa gy'olaga malayika walimawuti nekolaga ekiri mu geyeena kyovola nti abamu bafa basambagala abalala benyaga abalala baluma amannyo era ffe mu busiramu batugamba za amaaso mangu nga tonaba kubika sooka omusibe akaba wazze amaaso mangu olyoka obike ne malayika walumbe ne bw'osambagala omwoyo egutwala ne bwekulaga gy'olaga nti walungi mwoyo ogutwala Bobi Wine ajja kutwala emyoyo gy'abamwepankirako mwenna oba mwagala oba temwagala kati yaswaziza oyo gundi namuzane mukati oyo mukaaku olinnye bodaboda emyaka 3 ali mu mpenkoni olaba nange ka FX kanemye okuzzaako nina ka KFX nakafuna kukwamini UAB 1997 stoko P ni abadde talina na busobozi bugula kamotoka kange abadde mwavu muzimu ng'avaako n'obwavu awunya n'obwavu abantu baffe musiimeeko ababatuusizza ku maaso kati bamukaaku baali badde batwala miliyoni 5 oba 3 emagere batwala ku kimu eky'ekkumi omukulu n'awuta ku thupu bagamba kawumbi ate ekimu eky'ekkumi oba obukadde 3 saa 3 kale ne bwatwalayo akakadde ne bwatwalayo obubiri muka Mike Mabike siniya munnange ne Mabike naawe otandise mugenda okufuuka ebisekererwa mugenda okufuuka ebikonwa mugenda okufuuka bikanga baana mukkirize omwana Mabike naye waliko Mabike wakabya abantu emakinje Mabike wakabya gavumenti emakinje nibani yakema Mabike okujja ku world mayor gye yagwira kati bagenda kuzunga buzunzi bwe bati lubowa waliko kansala oyinza okufa nga toze okubeera kansala mukkirize nti enkyukakyuka zibi revolution abasomye ku revolution agricultural revolution ebyobulimi ne bitumbuka industrial revolution emmotoka kwe kuyala ennyingi bitwaberanga n'ebimotoka nga bwe kitokotolooza tekitokota tototoko ne kizikira dokodoko babiyitanga bibeniford ne kati omwana akuyisizaako fuso wulidde n'ayisa emmotoka 8 mu ddakiika emu bibeniford byagendanga waffe Gomba Butambala Kibibi nga kigenda kizunga twenanga bilailandi twenanga basi za Bruno nga zikaba akagomba abe Butambala ne Gomba mwanguwe tugende oludde Bruno serunkuma enanga basi za Bulu oba yalinga mu FDC enanga basi galaje eri Mengaawo ku kakeekaawo ne kakati ekyaliwo owa Bruno awo bayita Bruno zigalaje enanga basi nga yasinga basi mu Uganda nga kibasi ekyo okirinye essaawa 8 mu basi paaka kituuka ekibibi
essaawa 3 ez'ekiro nga kisoobanga nawolovu naye kati omwana akuyisako gaso akuyisako fuso akuyisako zino zigunje zikola ennyo accident zigetiwe akuyisako zirinki gulobo eyinza okuyisiza mu kkona emmotoka 8 n'ebiri bibaasi nga tosobola na kuyisa mmotoka. Mukkirize enkyukakyuka mukkirize embeera n'obwavu ne mugenda kunama bagenda bazanyisa ng'abalalu ku stage omuzannyo gugwe ng'osigadde mu bikolwa bya kiralu nga n'ebigoye bya kiralu. Bobi Wine tamanyiirwa nga abaana bwe bamutenda. Bobi Wine tajoogebwa nga tumaliriza. Nze mbadde nsaba abantu baffe naddala ffe abaludde mu byobufuzi tugumiikirize obwavu nange bunnuma obuli kunze olidde busufu n'owemmindi asena buleeta n'abalambuzi ne tugumiikirize obwavu olidde tugumiikirize n'enkyukakyuka obwavu obuli kunze buleeta n'abalambuzi bajje bannambule bunyumizibwako obwavu bayinza osiga nga babulwanisa naye enkyukakyuka zo bazikkirize enkyukakyuka za butonde obwavu bo tebapwa basigaye nga balwana naye waliwo okkiriza waliwo n'emyaka gy'otuukamu n'oba ku bugagga very good n'obwesonyiwa nomanyi kikyasoboka ne bwe munaagaana okukkiriza obwavu n'enkyukakyuka mukyaswala nnyo mukyakunama nnyo. Wano juzi walaba ow'ekitiibwa nga mmaliriza n'ategeka omukono thanksgiving nga weebaza ki gwamudibirako n'emmere n'edibako gwe emmere weetuukira okudibira ku mukolo naye buli abagirya wulidde tukita kya muzannyo nnyo ago gonna gonna maanyi ga Bobi Wine kasire kanzirekewo where did the politician go wrong? Bw'otandika si kintu ekiri confirmed naye akuba nabeko mukaako ng'engeri gye yeegaanamu takutula nyenegaana yalakijale ku erinnya lye lyakoleredde balenewe nga yeegaana ki okulya gavumenti eno eringanga mukazi mukadde bw'oyagala omukazi omukadde ng'oyagala omugaggawaliramu jangu emisana muzine mu squeezing ensi balaba ne bw'ogaana okubikola tajja kuwa nti oyagala konkona kyo saa 6. Gavumenti eno ntemu nnyo ey'abayeekera olumala okuwa ssente yesooka okulaalaasa oyo twamuwadde ffe bino emmotoka batubulira ne kkala n'emmuddo kkala ne bazitubuulira ziri mu college omwaka guli ogwo n'emmuddo n'ebisumuluzo byonna gavumenti yabitubuulira. Kati sura ajja kutuwaayo ku ekizaapo z'abakazi abakadde bazina nabo squeeze musibulujjudde omayeze mu nsi muno singa kwesiga sura ne banammwe obudde bugenda mwakaforuga anti ze manyi Shakira Saimo yewangulira namukadde zali nedda bannaayo genda Saimo ebyobufuzi kuba kugabana wadde nga baddugavu bagabana mu ngeri embi bagabanira ku interests zaabo ekitonzaawo ebitundu n'okuba n'abakiise abo kwe kujja boogere biki abantu babo bye bandiyagadde mu bitundu byabo baagala nguudo baagala malwaliro baagala makolero baagala ki era bannabyabufuzi abakulemberamu bakalia politician baba bateekeddwa okuba nga bamanyi ebitundu byabo na biki ebyo basobola okuexploiting okufunamu kati we bagenda eri mu kittavu ekyawamu ne basaba nti ffe mututeeremu wano tukole ki tufunemu okitegeera ekitta eby'e Uganda kyovula abannabyabufuzi b'e Uganda ebagabana beegaana lwa nsonga bagabana byabo bya buntu kati buli wogabana ebibi eby'obuntu ng'atogabana ku kittavu ekyawamu ekyandigasizza abalala kiba kigenda kukulya gwe weebuze lwaki kiba kikuswaza oba oziridde mu makubo matuufu ng'olidde ssente okitegeera vaayo oyogere nti nalidde bw'oba okkiriza nti waziridde mu makubo matuufu vaayo okole ki kati ekireetera abantu okwebwalabwala kwe kuzirya mu bukyamu gavumenti eyina ebintu bingi eyina emirimu mingi gyesobola okukuwa naddala ng'ebadde ekwetaaga musabe emirimu muyingire mukole atirisi bagambe nti bazikuweera mu kapasite ya kukola lwaki mulya ssente ku myaka gyammwe ezigenda obbalemesa okunnyonnyolera mutandike n'okwebwalabwala
eri emyaka ng'ogenda kuswala nnyo otandika okwewalawala olw'okubanga walidde sente ezitali muki ezitali mu makubo matuufu okitegeera. So tutereese ebyobufuzi bibeere birungi nga buli omu akiikirira ekitundu kye n'akigirayo byakikoze eki byakijjiddeyo. Ekirala ebibiina by'obufuzi bigenda sigala nga byo bikyagwa nnyo. Lwaki? Bigaanye okuyigira ku birala. Nti ekibiina kino kijja nga ebikisudde byebimu, n'ekibiina ekirala ne kijja nga nakyo ebisudde byebimu, n'ekirala ne kijja nga ebikisudde byebimu. DP Buloko nawuliddeko yabadde agamba nti yakolebwa mu musipiriti y'okuba nti baali baagala kuddamu kuwa DP maanyi. Era twawulako n'ebikujjuko ebyategekebwanga, si byebyo wano Bobi Wine we baali ensambya, then balyoke bagende ne Masaka, si we byali kuzzaamu DP maanyi. Ne baamala ate ne bakifuula kyakubeera just babulooka byabufuzi abagenda okuba batembeeta bannabyabufuzi ab'enjawulo. Mu Uganda ekintu kimu kyenjize, buli muntu ajja ng'agenda challenginga system ebaddewo abafuuse mulabe. Kuviira ddala ene waffe mu ati, kuviira ddala ewalala wonna okitegeera. Politics asobola okuba nga yalingawo ng'oli akimanyi nti tuliira wano tuyita wali na wali. Omulala wajja n'agamba nti kaakati nze ebyokuliira wano mbijjeewo n'ebyokuliira wano n'ebyokuyita ali mbijjeewo, kati oyo aba afuuse mulabe erigganga yonna ey'abalala abadde bakola ki ababadde balya. Kati n'objectivity efa okitegeera. Kati batuuka ekiseera nti n'abandi badde batawagira Bobi Wine nga tebakkiriza mu policies ze, mugenda tandika obbalabisa nti ekibagaana okumuwagira kubanga baba basasuddwa. Lwaki? Mwe mukeera ku makya ne mwetunda layisi ne mutunda endowooza zammwe ne mutunda emitwe gyammwe. Kati mmwe mutta omukisa ogw'opposition entuufu eyandibaddewo ku bakulembeze bonna. Buli mukulembeze ateekeddwa okuba nga akulitizingibwa, buli mukulembeze ateekeddwa okuba nga atunubwamu. Nze ebimu ku bintu byotayinza kuŋŋamba nti omukulembeze gundi tasobya, omukulembeze gundi takola bw'ati, omukulembeze wati tagambwako. Ekigenda okuleeta okijustifyinga ye mmwe ababeerawo nga mubagambako olw'okuba nga muweeweddwa akasente. Naye abali ku meriti bo bajja kusigala nga bakola ki nga boogera. Bw'onookola ng'ekyekisiru nga tujja tugamba kino kya kisiru. Bw'onookola ng'ekyamagezi nga tukuwaana nti wano wakoze eki wakoze ekituufu mu mbeera yonna okitegeera. Naye nga ebyobufuzi bya Uganda bigenda byongerera ki ddala okufa. Kino kirina kuyamba bibiina ebipya ebizze okumanya nti mu buufu mwoli. DP aliko nga yevuga ebyobufuzi by'eggwanga eby'opposition mu mirembe gya omugenzi Kawagase. Sina mirembe gye yali yatandika dda kuba ne Museveni yaliko muki yaliko mu DP. FDC nejja Sebagala ali mu kibiina ki? Sebagala ali wa DP okitegeera. FDC nejja neekwata mu kitegeera. Naye emabegakaawo nalabako omukulembeze omu mu FDC yali agamba ab'NUP nti bwe mwali mukyusa leader of opposition mwandibadde mulabira kuzimu ku nsobi ze twakola ffe mu kukyusa winikiiza n'embeera mwe twamukyusiza yali Ssemujju na biki ebyatuukawo oluvannyuma nga tumaze omumukola ki okumukyusa. Deputy spokesperson n'avaayo n'agamba NUP nti ffe mwagala tukoppe mmwe ab'ekibiina ekyalemererwa nga mmwe mwabikola mwalemererwa, ffe tukwate ekyammwe tukole ki tukoppe nga mmwe mwakola ki bwe mwakola. Wabula ate wakyogerera nga nabo kennyini balina entalo zezimu nga zaava ku ngeri gye bakyusaamu leader of opposition okitegeera. Kituzaayo ku kiri nti mu nsi toyina labira kuba succeedinze bokka, oyina ne kulabira ku ne kubaalemwa ki ekyabalemesa okubanga bakola ki okubanga bakola. Olwaleero ebizibu bye tuli mu kwogerako ebisudde DP ebisudde FDC byennyini bijja kujja bisuula NUP singa esigala ng'ekikiriza nti teteekeddwa kulabira ku bali kintu nakimu okitegeera nti ebintu byonna biba bijja ne bibeerawo ne bimala ne bikola ti ne bitambula ne bigenda. Kati olwaleero bano aba DP Buloko tetukyasobola kubataasa kubanga bo babadde babulooka ba byabufuzi buli omu akimanyi. Bw'otunuulira bannabyabufuzi bonna abazze nga balirika boddi lwe batula ne bagamba nti ze zino interest zaffe entuufu tugenda kuzimba ono, tebazimba bajja wakola ki bajja wawedde okitegeera. Kati mmwe abasigadde abali mu byobufuzi Banyanzi Live baani kuba Nyanzi ye foot soldier kyo takyegaana. Muba mulina otunuulira ebintu biri ne mubaako bye mukola ki bye muzimba okitegeera. Mu nsi ya Katonda omuntu yenna atayina values zagoberera, atayina principles zagoberera, aba aweddemu eso. Omuntu oyo aba asaana kwewala noba nga tomwesembeza kuba asobola n'okutta lwa nsonga ye buli kimu kijustifyinga kyanaakola ki kyanaakola. Finally nga maliriza ku kintu ekyo, abantu abamu bawangalidde mu byobufuzi ne batabifunamu. Ne batuuka ekiseera ng'anoonya bunoonya waanaakola ki waanaafunira okitegeera. Naye ekireeta obuzibu kiri kimu, emyaka egiyingira public service ne ku mitendera kwe bayingirira mifu. Sayimo
omwana eyakava emakerere ng'obadde ova kusoma nga wakafuluma bwoti toyina nsonga ekwesimbyawo ogenda okiikirira ekitundu lwaki teri ssente z'ogenda funa zigenda kuyamba kukyusa bulamu ku myaka gy'oba oli mu kukola nnyo ng'olina kukyusa ki bulamu bw'oyingira public office oba political office yonna ekigenda okutaasa kubba bw'oyambibwa bw'onoobeeramu nga tofunye political office yonna gy'oyingira ng'obungeetera bubwengeetezi ku street za byabufuzi ogenda kubeera frustrated mu biseera bye eby'omu maaso ojja mmaliriza eiza olidde ofulumya eggwanga oba okoze ebyekisiru ebitakola ki ebitajjansa okitegeera ebyobukulembeze ebyokugamba nti oyagala kuweereza ggwanga tosobola kuweereza ggwanga ng'oli mu mbeera mbi kubanga eggwanga lyo kennyini liba likubanja activities ezo zigendamu akasente okwesimbawo bwesimbi kwa peni gy'ogenda okubagendamu akasente kati abantu bano abatunenya nti babadde mbyobufuzi ne batabifunamu mwabiyingira kaseera akatufu mwalina kgenda mu private sector oba yonna gye mwali busobola okgenda mukole mulyoke mudde muweereze eggwanga olwaleero mufulumya omwana emakerere ne mumuwa obwa MP takwatanga ku miliyoni 10 nga zize ne mumutwala abeere mu paaka ng'agenda londolo buwumbi 10 ajja mmaliriza akoze eki ajja mmaliriza bbye obazze n'agenda mu contest n'atawangula naye ng'amabanja agafunye sente zaafunye tagenda kusobola kuzizza ayina kuvaamu nsa amalirize ng'era afuuse muki afuuse mubbi kitegeeza abantu mwenna abaagala okujja okwetereeza mu public service mugenda kumaliriza either ng'ebifo mubifunye ne mubba obanga bibalemye okufuna naye ate ne mufiirwa kingi ne mubeera nga stiiru muyina okubba oba okwerabisa mu ngeri embi okubanga mukola ki okubanga mubeerawo kitegeera olwaleero abantu bangi abagenda okujja mu byobufuzi obalaba ojja kutululira zaake nga mu bugu bw'eddalu bwe ayina ebintu bingi byakola ebyawukana ku munnabyabufuzi eyadde okunoonya ssente yalinako background waali nga waliwo ekikola ki waliwo ekiyako mu sikando ya ssente yadde byonna okitegeera kyovala asobola okujja mu kamishoni n'ayagala okuyiwa ddiiru bali bo bazze kwekkusa baagala ssente naye ye ng'ayagala kukiyiwa kubanga tava mu pointi yakubanga enjala nnyingi ebyobukulembeze oba ebyobufuzi buweereza obuweereza oba ogenda kubanga ogaba tosobola kusaba you can never serve from an empty cup sooka obeeko bossa mu kikopo kyo then oluvannyuma ojja obeeko byokola ki byoweereza naye mmwe abantu abajja mu buweereza ng'embeera yammwe ekyali mbi mugenda kulabisibwa obulamu bwammwe either bugenda kwonoonekeramu nnyo oba bugenda kukyukiramu nnyo naye nga bukyukira ku ssente ki ssente enzibu okitegeera tolina ogenda tukakasiza nti osobola okuzimba ensi ezigaana okukwata akawumbi ng'ozze okyali myaka egirwana okukyusa obulamu kigenda kulemerera okitegeera so bannabyabufuzi b'eggwanga singa Uganda enaabanga etandise okudda ku mulamwa okutambula tuteekeddwa okukwasanga obuvunaanyizibwa abantu at least abavudde ku street za haso nga balinako ebeetuusizza tulyoke tubawo obuvunaanyizibwa kubanga almost oba osaavinga ku bwereere okitegeera katosobola saavinga ku bwereere nga tokola kinga toyina era tulabire ku bamukulumuka ku bano n'abalala ebigenda mu maaso n'okubatuukako balabisibwa lwa nsonga tebafaayo kubaako kye bazimba ku bulamu bwabo ne bajja beesige public service obuwiiki buno buba buweereza nti ozze kukola bwannakyewa oba oteekeddwa okuba nga olina emmizi kubanga ogenda kukolera kitini naye ng'ate okola ki ng'ate obudde owaayo butyo owaayo bungi okitegeera so kakati abo tulina baleka bulesi bagende mu political limbo yaabo gye bali naye atiri tubayigireko ku lwa future ennungi tweyanzeege Nyanzi bulijjo omanyi wawonze ekintu ekijja mukako badde alinayo points ze zaatera okukola ne point eneze problem yange ku mukako is amaanyi gakozesa naye nga tayinza obba abadde alina ki ensonga tebabanga bagatte kakati ntandikire ku mukako ntandikire ku pano ya wiiki ewedde ndowooza tugenda bigatta pano ya wiiki ewedde gye twayogera ku Friday ya wiiki ewedde nayogerako ku political party eyali eri mu kujja gye bayita People Power Front era wenjogerera kati nga process y'okugirigistalinga edduka ne bagigazeeti nga yafulumira mu mawulire gaalo edduka ku supiidi eiza nosooka yabesine era esobola n'ogisookayo era we nali wano ne mbagamba bannange waliwo bannabyabufuzi bannakigwanyizi be bawadde omumuli ogw'okuggusa ekintu kino era nga bagenda kiggusa era baali ndowooza oba mu bye nayogerako ku biliyoni 4 ne ŋŋamba nti zaali biliyoni 4 naye 3 kitundu ze zaatuuka kakati
omukulu Lubega Mukaaku yani musajja abadde mu byobufuzi bya Uganda myaka gikunukkiriza mu 3 bw'omusomako yasooka ne yeesimbawo ku Kawempe North mu 2001 mu 2006 najja Busiro mu 2011 najja ku bwa pulezidenti bw'eggwanga mu 2016 najja ne yeesimbawo ku region gye yali azaalibwamu bwe twatuuka mu 2021 loosa yali oba ayagala Lubaga yafuna obulukasa 7 kakati ye mwami Lubega Mukaaku Mike Mabike ekyabagobya bombi mu NUP Kyagulanyi yalengerera wala empiki yagirabira wala ti abasajja banene tebali waffe kwesiga oyo Mabike yayagala kukuba Lubongoya simanyi bamubijjukira yaliko oko ku interview ndoza mbijjukira aliko ku NBS awo nabake bigambo bye yayogera bwe yavaayo mbu agenda kutwala petition Kyagulanyi namukubira essimu nga afulume NBS namukubira essimu namugaa wa ebyo yogera ate lwaki oyagala kutunda struggle lwaki struggle gikubamu ebituli namugaa nti amusajja woyo yavaako obuzibu musajja woyo yatulemesezza akola ebintu ebitategeerekeka kyava nno ku kakiiko akali kakola ku byokulonda mu NUP akaali kagaba kaadi nga Mabike agamba nti yali agwanidde ekifo kye ene walinnyeko nti yali Makindi nti yali agwanidde okwesimbawo era talaba nsonga lwaki omuntu yafuna bali baba wa 50% okuva wali eri ku bibuuzo byali bibabuuzibwa ku kakiiko akali kakola ku byokulonda 50% ngeva ku ground kakati Mabike yavuganya n'ennyeko yagamba mbu yafuna 48% mukana aka question and answer akali ndowoozo bakakulirwa ono mukyala yali Mase nono enyini yaliko ne gundi yaliko Mukaaku yali deputy kakati Kyagulanyi najja wano ne mbagamba nti Mukaaku ekyagobya Kyagulanyi kyava kukubeera ekyagobya Kyagulanyi ekyamuleetera okugoba Mabike ekyamuleetera okugoba Mukaaku kyava kukubeera nti Mukaaku yali afuna akasente mu kugaba kaadi kubanga yali kumpi nnyo n'akakiiko akaali akateesiteesi ate ye Mabike omanyi waliwo etteeka eritawandiikibwa mu NUP ko basinzira okugaba kaadi loyaliteyo n'omukulu ne principal kubanga Mabike bwava ku NBS yagivuga bukolokolo paka wali eri Kamoocha n'alumba secretary general yabuuza alirudda wa Lubongoya naga nti ali mukalumu wali eri n'atuukawo nga bwakuba emmeeza ti lwaki ofutyanka ebintu bino lwaki okola bino okakkana Lubongoya nga akutte essimu agikubidde Kyagulanyi amugaa nti bannaye ndi waneno naye omusajja nnumbye era Kyagulanyi mu bigambo bye yagamba Mabike titobaako buvune bwonna bw'otuusa ku musajja oyo muleke ensteekayo petition yo ku kusalawo kwa kakiiko nze nja bikandolinga Mabike teyakikola ye Mukaaku nkulaze nti abadde mufere obufere bwe yakole kati Mabike yatali mufere ekibuuzo anti RDC Mabike roya RDC yabisazaamu ensonga gye yawo gimanyi bufere gendo binoonyereze gyebiri biri ku public record biri 23 ensonga ze bawa nti between 24 ne 2 ndoza yali 211 omukulu yenyigira mu bufere Mike Mabike kati be bantu betulyo discussinga ko leero tibagobeddwa mu DP buloko tegeera nti babaddewo nnyo mu kusabotaginga political parties era babadde ba key players mu kusabotaginga political parties ne musajja waabwe Empuuga komanda chessboard akabeera eno nga akazannya babaddewo nnyo lwakuba nti just nti omanyi baga nti ennaku z'omubbi zitera ku baana naye ne sitaani ebbanga lye yamala mu ggulu lyali ddene Katonda alinawe yatuuka naga ono okusinziira ku mutima gwe gwenda akeberera mu mutima Katonda yalaba mu mutima na sitaani ono nasaawa naye andimpamba kati emizannyo gyabwe giyiise nnyo olw'ensonga nti kipuleya kati aliko Kyagulanyi Sentamu Robert yafuna okwolesebwa nti bano tebali waffe kwesiga abo yabatemerako mu kalulu bilyaga ne bagoba
guno omwaka we tuguyingidde Mike Mabike bavayo ne balangirira nti baawukanye ne Nuupu kyesikkiriza nti oba bali bakwataganye bavayo ne balangirira ngende wala nnyo n'ekibiina kye natandise enjogera People Power Front nabagamba bwe nali ku pano wano ne mbagamba nti omuntu ali otembeeta ekibiina kino ekigendererwa kya creatinga replica ya NUP era ne nkugamba nti baagala ba creating opposition political party egenda okulwanagana ne People Power ne NUP ono Mabike mu 2020 yawakanya Kyagulanyi olw'okukola political party kubanga Kyagulanyi ebintu okutandika kwa political party kwa NUP okugistablishinga okugijja mu kulembeze bwe yalimu teyasooka beebuuzaako tebamanya era baali tebalina kye bagenda reportinga gye batwala information baalaba kirabe Mike Mabike ne Lubega Mukaako ne bbaluwa ye yabagobye nze sikkiriza nti tebagibaddemu ebbaluwa eyo mulinda banga omukono gwabwe emu ku script engeri gye badde balina ofuluma kati kyembuuza bafuluma DP buloko olw'ebbaluwa eyo nga babadde bagenda kozesa opportunity ekyokulaga nti baalya era bagenda kozesa opportunity ekyokulaga nti baleeta political party era bagenda kozesa opportunity ki okusanitizinga ekyabwe nti kati balina ekintu kye bali ovuga anti kakati balina okweta ku kino babuukire ekirala abo bwe batyo bwe babadde tetubayinaamu ssuubi People Power Front as a political party is coming to destroy the reputation of NUP ate egitetya nga titeri kiyo ku yo anti kakati ani yaleta People Power Uganda kubanga engombo kati weeri ye Lubega Mukaako agamba nti yazimba Kyagulanyi nkugambe bululu bonna okuva mu 21 okwaka Wempe North talina kuwadde kalulu ke yawangula ajja akwata kyakuna yagamba nti yazimba Kyagulanyi myaka 3 sibwe kiri yakuleetedde political party nze nkugambye ekigendererwa kyayo kutattana kifaananyi kya NUP kunafu ya NUP ate ngeri funded however omanya Muzeeyi Museveni si musiru aba abamanya nti bayala kuba proposal we yagirabye zikiriza awatali kukuba nnyo ttooki mu bintu akireka ne kiyita mugende mukole kye mwagala so tumaliriza tutya kakati essuubi lya politics w'eggwanga tubeere bagumu nti newankubadde abaana ba Isirayiri babonera Emisiri okumala emyaka 4 naye Katonda yali ayinayo Moses gwe yali ategese okubanunula era Moses yayita mu kugezesebwa kungi okubeera nga yali tatuukiridde okubeera nga yali tasaanidde byonna ebyo ne Katonda gye yamusanga ku ttale eyo ng'alunda gye yamujja n'amusindika n'amugamba nti kati gwagenda okujja abaana bange mu buddu gye bali tukkiriza ti NUP nga political party ebbanga lye yakabeerawo ekoze kyamaanyi nnyo okuexposinga ba politician bulijjo abakulaga oba batuteeka mu comfort zone nti balirwanirira bannayuganda ba opposition politician kati wetegereze ku 10 betwalina nga tuli mu kaluuka 2016 kati sawa zineno ddamu obapime era obaweeyingi nga twaketolula emyaka kaka gigino giri mu 8 ddamu obaweeyingi era olaba omugigi omupya oguzimbiddwa okuva mu 2022 2017 2018 2020 omugigi omupya ogwo guzimbiddwa biki bye gukoze guno gwe mugigi gwokka ogw'exposing nze nalengedde lead of opposition nga yambuseeyo mambuka kampuni bagiwa milioni meka tekolangayo wadde akasawo ka sukaali twakajja tumanye scandals ki ezibeera mu paalamenti twakajja okubeera nga abannayuganda naffe abavubuka zino pano zabeerangako bakulu baganda baffe myaka gya muzeeyisimu bebabeerangawo nga beboogera abamu babeeranga banzungu ne boogera enzungu abaabeeranga ku mazima abamu baabatta abamu tebabatta abamu babalemesa okwogera oli ng'ayogerera ku byuma ayogerera ku baatule
kakati saa zinene okulaba abavubuka ngaffe nga twogera tekizze lwakubeera nti edda tetwaliwo twaliwo naye nga tetulina kumanyisibwa tetuguddwa maaso kati ye era gye tulimu ne bwe bazimba batya political parties endala ne bwe banazimba people power front abo bamabikke ne bwe banakola ki kati generation gye tuliko etegeera nnyo to the extent tutulaba mangu nti ono moro oli akola akantu katini nnyo bwe kati kasita akwata ku masannyalaze kasita akwata ku free phase tumanya nti ono tali ku lwaffe toyanza kesula fundikira mabikke mayinza si mabikke mukaako oyo mutunuulira nnyo nga mulabira ddala okuva ku mutwe gwe enkula ye ey'omutwe nendabira ddala nti ono ye yajja kuzoganya naye musaasiddeko nnyo bambi musajja wattu oyo kubanga kibi nnyo okuyayanira obugagga naye nga ate obugagga oli mu last days era oba tolina kyogenda kukola nnyo mutwe gwa lubengo naawe okimanyi asula togenda mugundi wamma mukaaku talina ennyo era kyakyagatta ku byabufuzi bya Uganda kuba kati abo twabayita bannabyabufuzi bamalaaya bo bazunga buzunzi ku musajja alikawo aliwo like kyovula ekibatawanja mukadde kano bakyabuusabuusa nti Kyagulanyi si yayinza okubeera awo bo balina abantu babwe baagalawo balina okukkiriza kwabwe ensonga kiti bakyatuuyana nnyo balagira ddala nti ekyo ekifo ekirimu NUP kirina kubeera awo ate baafuna ka DP buloko buli omu eyagala okukola obwenzi ayite eyo obw'ebyobufuzi bwe yagala okulaayo okufunayo ekikazi eky'ebyobufuzi ayite eyo mu DP buloko nabadde ndaba ka vidiyo akamu musonyi okuva ku mulamwa nga ndaba waliwo omubaka omu yabadde baagala babadde bamugobako omuzindalo babadde bamuggyako omuzindalo nako ne kansanyusa naye nga mbate baagala saamulako mu DP buloko nene nzijjukira nti mukwano gwe nnyo yali wa mu DP buloko era baali bagana okumuwa obukulembeze awo abakwatire bendera 226 so DP buloko bagikozesanga ekyokulwanyisa naye tebagenda kubeera successful tebagenda kuyitamu at the end of the day buli muntu anoonya manyi tubadde mu kayisanyo kakuzzayo baana ku masomero kati buli muntu ng'anoonya wa n'ababaka bemanya batunze embuzi zaabwe kuzzaayo ku baana ku masomero kati bamukaako abo nabo bakimanyi tebalina nnyo bibakyakyusa mu byobufuzi bya Uganda okuggyako kuba PPP n'okulya ekigere wali ku obligato tewali kirala so ebyobufuzi bya Uganda kati singa obiraba byafuuka bizibu nnyo because ne betukkiririzamu nti oba oli awo bano bebakutte omumuli naate ogenda okulya nti ate waliwo ete abeesoboddeyo okubatema enteega kati ne bikusobera busobezi oba oli awo ne betulabanga baludde mu buyinza myaka 4 nabo bakulaga nti bakyali tebajja kuva ku main kati n'ogamba ye kakati omuntu yajja tufiirako bufiizi tukole tutya naye nenzijjukira nti abafuzi ba Afrika abasinga obungi engeri ebbanga lye babeera bamaze eddene katugeze ku bwa pulezidenti kiba kijja kumukwasa ensonyi kubanga abasinga bemmanyi babadde mu mayumba g'aba president state house ng'amazeemu emyaka 4 kati agamba kati nve wano ate ngende ntandika okufuna akazigo nateete nedda artist nfiira mu ntebe so kati kye batye nnyo okera ku macanga kati Mwami Museveni ekizibu kyasinga okutya kukeera ku macanga si president kyekidwe kyasinze okumutindiza omutima kati bano bonna bamukaaku bamabikke simanyi baani bonna banoonya ssente kuzzayo baana baabwe ku masomero tewali kipya ne banaakera ku makya ne bakola ebibiina simanyi oli akoze PFF simanyi oli akoze FFP buli omu anoonya wa waayinza okuyita naye nze ndowooza mukadde kano okuggyako nga buli omu yeenoonyeza bibye n'abantu abaagala Uganda eno etuuke mu nsi ensuubize n'okusobola okuzimba abakulembeze baffe ab'enkya wamba nga waliwo ekibiina katugeze ekyesoboddeyo katugeze nga NUP lwaki bano abalala muba temujja ne mwegatta ekintu ne kitambula naye genda okuwulira nti ate oyo si yalina okubeera omukulembeze wange oyo kakati ekibiina kye bapromotinga nnyo tribalism kati nolaba ddala nga ebyobufuzi by'omu butuufu mu Uganda wano olina keera ku makya n'okuba akaluluko n'odda ewaka otherwise kuba kati ebintu byatabuse nnyo nze ebyobufuzi Uganda mbirabira ddala nga tewakyali kubanga n'abali mu ntebe tebali wiringi kugivaamu baba bagivuddemu at least alina gwatunuulidde nti ono oba munaaba mulonze oba munaaba temulonze nzono yalina okukola ki yalina okudda wano kyova n'ebyo byonna byonna okyalaba muhoozi nga akyazoganya abo bambasada
abantu balowooza nti alumba okuba nti maybe abeera tali bantu balabanga jokes ne bino bya ddala abalumba akimanyi nze nalwo ne mbagamba nti kati wano we twatuuse tusigazayo omwaka gumu tugende mu kulonda naye ebyobufuzi byakyuka dda Museveni naye akimanyi bulungi nti okutalaga districts za Uganda uva kuno genda Koboko genda wa bikooya ye kati agenza compromising ebintu ebimu n'abyesembereza ye kasaweesobola onogamba nze Kyagulanyi mwereega mukuba kati bamukaako abuze mbadde nga mbalaba bawakanya Kyagulanyi jojjuzaawo ndoza gwali gwa mukaaga twagenda awo wano nga ku Popopo waliwo hoteli wansi awo bali bakoze yate kyalinga oba kisinde nga mulimu Bakeni Luchamuzi the man mulimu bana muwala wa Ken Luchamuzi yani oyo mulimu abo bamukaaku mulimu abo bamabike kagamba bonna nga bali awo bali disorganized okitege nino babuza omulamwa gw'okukola kino ekisinde kyammwe ki titife twagala buyinza nino tunuli abaagala obuyinza nga nabo bennyini nnyindi tebalina buyinza so mukadde kano buli muntu yenna kati anoonya kulya abamukaaku tebalina nnyo kibagenda kukola tewali just nabo banoonyayo bambika ssente kulaba nga obulamu bukyuka kubanga obanga obadde mu struggle eno myaka nga 3 nga bannoolaba abazze luvannyuma kati abasinga emmeeme yaabwe ogenda kukozesa ekigambo ekyo kyokkemettererwa emmeeme kyampuuga okitegeera nti abantu abasinga emmeeme yaabwe balabira ddala nti ife nga etwali mu byobufuzi myaka 3 tetwazimba na kitebe lwaki tukyapangisa ku kitebe lwaki bano abaana abazze emyaka 4 bagula ettaka ne bazimba lwaki bano abaana be batulondera lead of opposition kugamba ebintu ebitawanya ebyobufuzi bannabyabufuzi mu Uganda bingi nnyo ddala neti at the end of the day nga tumaliriza buli omu abaza kulya era bajja kulya abaana abalidde bajja kulya abaana abatebalidde era mujja kulaba nga beeyongera abeefuula abalwanirira eddembe naye bannayuganda bano bwe tukoleramu ebyobufuzi balaba njagala 2026 bannayuganda beesalirewo okitegeera kale tuyanze bannange eyaleero ekomyawo mwere bulungi mweraba